Kwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Deputy Lord Mayor Doreen Nyanjula avuddeyo n'araisinga concern ng'alaga nti kino kimukwatako nnyo era eggwanga lisaanye lisitukiremu wamu okuba nga tulwanyisa ekintu kino. Ayogedde ku nsonga ya General Muhoozi Kainerugaba kuvaayo n'atiisatiisa nga eggwanga ebintu ye kyatatwalanga ekyokusaaga nga mmwe mukiyita nti oba oluusi bino abyogera atamidde agambye bino ebintu bya nsonga era ngenda kukuleetera kubuulire engeri gy'abirambiseemu n'abagamba nti muve mu kwebaka muve mu by'okusaagirira. Nkwanirizaako nnyo kutegeeza nti oli ku UG Updates TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Abali emitala w'amayanja baganda bange mbaanirizaako nnyo, abali mu diaspora mwe kwekuumira ku UG Updates TV. Mmwe abali ku mirwano wano e Kenya, Nairobi, waliwo abali South Africa, mwenna mbalamusizaako nnyo. Wabula naawe gweyagala otwegattako kirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikonemu, ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mbagala nnyo era simanyi ng'eki gye nnyinza beebazaamu kubanga mutwala obudde bwammwe ne mubeerako ne muwuliriza ne mukomentinga ne mulayikinga ne musheyaringa. Mikwano gyange kankuuse eddoboozi ly'ewamu okubeebaza. Saasidde mwenna mwenna abalinamu obukosefu nammwe abafuuliddwako abammwe, Mukama Katonda abagumize ddala nnyo mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati nno saagala kukuliisaayo. Deputy Lord Mayor Doreen Nyanjula avuddeyo n'alaga okubanga ensonga zino zimukwatirako ddala, n'agamba nti eggwanga muve mu kwebaka bannange, ebintu bino si byakusaaga, muleme bitwala ng'ebyokubalaata, si byakuliisa bijanjaalo mpiso. Omwami ono gwe mulaba gwe bayita General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni, ye mwennyini asiiba akyerangirirako nga dictator era ekintu ekitasaanidde kubanga kibuusibwa amaaso. Bino ebintu by'ayogera agambye ebintu bino byavaayo na postinga ku mikutu gye egya social media mu bye mutwala ng'ebyokusaaga ky'oba oli awo aba atamidde. Nedda, zino ensonga ziri siriyasi era ensonga azitwalira ddala nga eziri siriyasi. Ekusooka okulabirako, first of all, yavaayo n'agamba nti agenda kubanga ajjako Robert Kyagulanyi Ssentamu omutwe. Kino nno ekintu temukitwala nga kyakusaaga era tulabye bangi, agamba tulabye ebintu bingi by'ayogera n'abituukiriza. Kati wabanga yayogera n'alangirira nti nagenda kujjako Robert Kyagulanyi Ssentamu omutwe, era kyandibanga kisoboka mu kaseera mpagirawo asobola okujja n'ajjako Bobi Wine omutwe. Bino ebintu tubitwala nga byakusaaga. Bino byavaayo n'atiisatiisa eggwanga lisaana ne lisitukamu ne litandika okuba nga raisinga concern ku slates zino ezigenda mu maaso ku mikutu gye egya social media. Agambye nti nno example endala ngenda kukuwa yakakweza we yayogera ku Kakweza nti nagenda mukolako obulabe era yamala n'akituukiriza. Era Kakweza tumulaba nga amaze okujja mu kkomera ebisago n'ebiwundu ebyamuviirako okuba nga waŋŋanguka okugenda mawanga ag'ebweru asobole okuba nga afuna obujjanjabi. Ne Kizarooni yennyini naye era twalaba nga abutuukiriza. Azze akola entiisatiisa nnyingi nnyo ku mikutu egya social media gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kati jjo yavuddeyo n'agamba nti nno nga bw'alindiridde obulindiriza akaseera obuseera okuba nga Kizza Besigye naye nga bamukolako execution mu bwangu. N'agamba nti ebyo temubiyita byakusaaga kubanga bisoboka era abisobola okubikola. N'agamba jjo bwe yavaayo ku mukutu gwe ogwa social media n'atiisatiisa Ambassador William Pope ow'eggwanga erya US wano mu Uganda. Oluvannyuma twalaba nga abijjayo n'abisangulayo obutalaga mbeera nti abadde ataddewo entiisatiisa eri eggwanga erya US. N'agamba bino byonna tubitunuulidde kyokka tubiraba nga bigenda mu maaso, ng'agenda mu maaso n'okutiisatiisa eggwanga lisirise, ebitongole byonna ebivunaanyizibwako bisirise, ebitongole bya human rights byonna bisirise. Teri avaayo ku raisinga nsonga eno kugiteeka ku pinpoint nti ensonga eno erimu eggumba mu bye mutwala ng'ebyokusaaga. N'abagamba bannange muveeyo, ke kaseera bannayuganda muyimuke mwogere, muveeyo mwogere, temusirika. We munaasirika ne mutoogera wajja kubeerawo omuwendo gw'okisasulira.
buli omusirika wabeerawo omuwendo gwe mukisasulira ekyokusirika, so ate era emuvaayo ne mwogera waliwo omuwendo gwe musasulira olw'okuba nti nno mwavaayo ne mwogera. Nabaga nti nno we mwogera ebintu bino tebitwalibwa nga for granted. Ensonga zino mulina zitwala ng'ensonga ez'amakulu. Mukimanyi nti nno eno ensonga it's a national matter, kubanga tujjukira bulungi nnyo gye buvuddeko n'emabega oluvannyuma lw'okuyisa nti n'agenda kuggyako Robert Kyagulanyi Ssentamu omutwe, amawulire gonna ku media platforms ez'ebweru zonna zaayisa amawulire gano ne galaga nti nno ensonga eri concerned nnyo, era ezo ezimu ku ndowooza ze tulowooza tize zaaviirako n'okuggala omukutu gwa General Muhoozi Kainerugaba okubanga guyimirizibwamu olw'ensonga nga balaba agenda kukola ensobi ate abaleetere ebizibu ku international matters. Okuvaayo n'awooninga amawanga ag'ebweru kirina engeri gye kikosezaamu n'eggwanga, naddala mu diplomatic relations eri eggwanga lino erya Uganda ssaako n'ago amawanga ag'ebweru mu nkwatagana. Era tujjukira bulungi nnyo eggwanga lya Sudan lyavaayo ne liwandiika ekibaluwa nga likiwandiikira gavumenti ya wano ku Uganda nti baveeyo beetonde mangu olwa General Muhoozi okubatiisatiisa nti n'agenda asalako capital city yaabwe Khartoum abeere ng'agisaanyaawo mu ssaawa busaawa, era ne bawandiike ekiwandiiko ebbaluwa ey'okwetonda apology okulaga nti nno ensonga eno tegenda kubanga egenda mu maaso gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. So zino ensonga zize zibaawo mu ngeri weeti ey'ekiyenenero, naye ne tuzitwala nga as if it's for granted ti oli twamumanya. Naye abagambye Irene Nyanjula Deputy Lord Mayor abagambye nti no temutwala nga byakusaaga, ono omwami tasaagangako, buli kyayogera azakiderivaringa azabituukiriza. So musituke mwogere eddoboozi lyammwe liwulirwe, buli we munaayogera wajja kubeerawo omuwendo ogw'ekisasulira. Abageemuzi okuke bannange, simanyi golowooza ki ku nsonga ya Deputy Lord Mayor Doreen Nyanjula ku nsonga gya raisins? Nkwaniriza mu comment section. Wabula gwagala otwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, ojja kubanga otweyungako ddala bulungi nnyo, naye nkukubiriza obuteerabirako na mukadde kuba nagamba akadde akakuleetera notification message okusobola okulaba ng'obeera alert. Mbaagala nnyo mwera.